His Excellency eggulo ng'alayira. Gwandaba ojja kumpita omulalu naye kyemmanyi eno feeling nagisharinze n'abantu bangi ab'enjawulo. Naddamu okulaba His Excellency yali 2018. Kyemmanyi naye takimanyi tuwa meeting omwaka ogwo. Events ezaaliwo Arua ne bamujja Arua najja Ekirudu Hospital. From 2006 naddamu okumulaba mu 2018. Saali nnyo muntu ali involved in politics. Naye we nalaba ebintu bye baali bamukoze eyo yali first attempt ku bulamu bwe. Omuzungu ajja gamba first assassination attempt. We nalaba ennaku gye yali ayitamu ono yali muyimbi wange nga nkubira omuziki. We yagenda mu politics sijja kubalimba. Initially saakyagala. Nali ngamba Bobby atayingidde politics biki nga ffenna we twali abaali bamuwagira. Namulaba mu 2018 nga ndaba omanyi bano abasajja abaludde mu politics. Tuyinza obbayita amannya naye si basiru. Bayina nabo vision. They can see far. Va ku bino nti baafuuka selfish. Basobola okulaba ewala ne bategeera nti omuntu ono ayinza otufuukira ekizibu. They had seen it mu 2018. Baali bakirabye nga bakimanyi ono omuyaaya agala tufuukira ekizibu. So attempts zaaliwo. 2018 ziramu okumulaba nga azze Ekirudu Hospital. Kyemmanyi ojjukira bulungi nti baamugana ofuluma eggwanga for a few months nga mulwadde nnyo. Ne nga mwana omye nga bamuyisa bubi. Awo ne ntandika okufuna interest mu politics. Mu current affairs ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era kyemmanyi abantu bangi batandika okupayinga attention ku politics oba current affairs because of this man. Kyagulanyi Robert Sentamu. Abasinga obungi kuffe mu myaka gyaffe twatandika okupayinga attention lwa musajja ono. N'atandika otuggula amaaso ng'abangi otera okwogera. Kwegamba yagula generation number. Kyova bamuyita generational leader. Yatandika okurepresentinga hope oba essuubi oba ekintu ekyenjawulo. Nze nkugambye the first feeling I had mu 2006 nga ndabye eggaayo ono. Abantu bangi abamu meeting for the first time bafuna feeling yemu. Waliwo ekyenjawulo ekyemuliko. Something is different about him. Oyinza omuwalana, oyinza okumwagaliza ebikyamu, oyinza omuyitaka, oyinza omuzalawa. Naye togenda kyusa feeling abantu gye bayina eri Gaayo ono. Ono Gaayo ajja mu kifo kino nkigamba nga abantu bamulabangako naye alina feeling gy'ayindyusinga mu mitima gy'abantu. Ekisooka mukkakkamu. He's very down to earth. Muntu wa wansi nnyo, muntu ali easy. Bino yinza okugamba mbyogera kuba muwagira. Naye ojja kuwulira n'abantu be wandigambye nti tebabelieve nga message are spreading nga bagamba ekintu kyekimu. He's a very down to earth man. There is so much to come. Ebintu bingi bigenda kujja from this man. Eno message ngenda giweereza His Excellency President Bobi Wine. Ugandans love you. Ugandans are behind you. Bajja kuwagira. Eno jane yakatandika butandisi. Tuyingira 2026. It's going to be a stretch. Enebadde marathon. Marathon togiwangula kiro kimu. Marathon yebeera mpanvu. Bino si bya Usain Bolt nti ogenda kudduka 10 nedda. Marathon etwala obudde. Naye ate satisfaction eri mu marathon yanjawulo mukko okusinga omuntu adduka 10. Siri muddusi. Naye ntera okusoma ebitabo. Bakugamba nti abantu abadduka marathon feeling gye bafuna nga bamaze okuwangula yanjawulo nnyo ku Usain Bolt adduka 10. This has been a marathon yatandika like over 20 years ago. Nga His Excellency are spreading a message n'ez'enjawulo. Tugambire ku Jennifer through his music. Olugendo lwatandika eyo lujja kuggwera mu victory. Weribeera lyato Bannayuganda bajja kusinkinga ne His Excellency. Naye ate Ugandans are the oppressed.
victory is guaranteed for. Yes, alright. Nkulisayo nnyo obwakedde mukwano gwange najjo sinzo bango tuuliriza oli ku Yugi Update CV ge mayengo gosinzirako kubanga otuuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Habula gwe atanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja, abali e Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, abali mu Jordan, abali mu America, abali mu UK, mwenamba tumiddeko nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update CV. Ngina maaso n'okubanga ntumira mwena abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne muteeka ne mutangaza bannayuganda kusinziira ku nsonga eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Olwaleero tuli mu weekend era nga nsubire nti no buli muntu ebintu bigenda bigendera bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Sinza kweyongerayo muzikirize mbasiibule mbaagalize weekend ennungi. Mbaagala nnyo mweraba.